Yes, abolugana manizanya ku mukutu ffe guno ogwa affiliate farmer. Katulina enkoko 93 eza Kroilers jukira twakafiirwako enkoko 2 ezafudde mu nnaku oba mu nnaku olwasooka oba mu nnaku 2 ze tulabye emabega. Obulaba embeera y'obudde yakinnyika eggobe ya eri awo mpeweevu. Luno olunaku lwakuna era kati buno obudde bwakumakya. Katukebere ku binyonyi byaffe. Nina omulunzi gw'endina yaawo azokebera ku binyonyi era ndowooza omukono mwagulabye era agenda kuddamu akakasenti mu butuufu ettaala ez'ebbiri azireete ebbugumu wabula nteekamu n'ebbalubu emu eyo rechargeable y'amasannyalaze yeebuwa ekitangala ziri ettaala zireeta bbugumu tezijja bbuwa kitangala era bujja kuba bwebase jjukira mbikkako kati omulaba agezaako okuwulira oba ebbugumu mu butuufu mweriri kyakakasizza. Netubusanze bwakamala okulya kusanga 11 netubutaataaganyamu so obusinga bujja kuba mutulo naye tekitugaana kutegeka ffe tusobole okugenda okukola. So nzijukira bulungi waliwo vidiyo gye nabalaga eya biosecurity. Nina okwoza buno obutimba oba obukutiya buli lunaku nembwanika nga muzijjamu kalimba omukadde nembwanika ate era mulaba mubikolera mu ngoye zange awo neetegeka genda kola ate nkyusiza bye bigatta awo olumala okwoza ye nga nnyanika kumakyawo nga ngenda okukola. So ngenda kwoza ne gundi ne drinka zaffe mu drink obubiri ye bayita biosecurity bwe buyonjo. Njozesa liquid soap oba nkozesa detergent yonna. Meanwhile njagala banyulira banafu abasunduse exchange. Banafu abasunduse exchange wano obeeza sente okuva e Bulaaya, Dubai, Canada zituuka wano omuntu yenna kuzitukirako ku mobile money. Sunduse exchange erudde wano era mukuba ennamba ezo ze mulaba ku screen. Sunduse exchange bajja kukola empeereza ennungi ebitali bino byagenda ogenda osooka okime passport na biki. Kale no muyine banafu abasunduse exchange abateeka ssente mu kanyomero kano. So ebinyonyi tugenda biwa amazzi jjukira bu drinka n'akava booza tugenda biwa amazzi. So olunaku ebinyonyi bino bijja kunywa liita 2 ez'amazzi mu ssaawa 12. Buli drink eriko liita emu. Bye binyonyi 10 mbiwa amazzi amakalu amayonjo. Ku luno sitabuddemu ddagala. Eddagala nja ditabulamu ku lunaku olulala nga ndowooza ebinyonyi biwezezza ennaku 8. Kati ekiddako mpozi biwa mmere ndyoke ngende. Kati ke katibaako kendi mu kujjamu. Osobola okulowooza nti amazzi ga kyenvu naye kyenvu gasika wa ttaala. Amazzi makalu temuli yadde eddagala n'erimu. Kuba kati vitamini abatakyetaagisa wano mu kaseera kano ennaku esatu eziyise twawudde vitamini. So enkoko ngenda ziwa kati emmere eno buli lunaku buno obukoko 10 bulya kilo 2 kitegeeza kilo emu olunaku. Obukoko 10 mu ssaawa 12 obukoko 10 bulya kilo kitegeeza n'ekiro kujja kulya kilo 2 z'ekiro. So obulaba bugenda mu maaso n'okulya buwoomerwa ate obulaba bw'amaanyi buzzaamu amaanyi. Mulimu akabongo akali awo naye otutulo twakumata naye obulaba nti buzzaamu amaanyi butambula bulungi so ngenda mu maaso neeteekamu ettaala eyo mbadde negiyonja naye kati egenda kuleeta ebbugumu era ngiteekayo mpola kati mpowooze. So eno ye aerial view
mu ddakiika ntono nnyo kijja twala eddakiika endala nga 15 enkoko zijja kuba zeebase naye kati oziraba zewadde amabanga ekitegeeza ebbugumu erirungi limala naye ngeri zizuukuka ekiro okulya era ku makya zisinga ziba zeebase totobeeraawo n'ogaa nti enkoko tezirya ozikwata ku bisakiro ziba zakkuse awo ndi mu kuzibikira ebbugumu lisigala munda ekako obulungi era wenteekawaawo kamera yaffe ogenda bulaba obunyonyi bujja kuba bwekuse wakati w'ettaala ezibbiri kuba ke kaseera kaazo mu abo munaaba so osobola obulaba nti kati bwebase buwumuddemu teri ali mu katiba abali mu katiba balinga babiri so awo nze mba ntuuse okgenda okukola mba nninda komawo nga buzibye nkola entegeka endala so kati nkomyewo okuva ku mulimu obudde buzibye kyentuukirako okutegeka kiyumba essa eryokubiri oba compartment eyokubiri mwengenda obujja jjukira buli lunaku mbeera mukyusa ngenda bujja eri mbuteeka eno kati nemutegeka kuteeka we tuliya zenayanisa emisana ndowooza mujjukira bulungi nga nzuukuka ku makya zaakaze bulungi kino nkikola buli lunaku ate nkikola kiro nga nkomyewo nga nyinyuse olw'ensonga okutambuza obunyonyi buno kitwala ebbanga sewana ekiro kiyinza okuntwalira essaawa nammanga ndi mu nkoko zino so amawulire agatali malungi kamera yaffe tweerabira okukyajinga ejjanda ne liggwamu so sisobodde bbalaga nga ntambuza enkoko zino naye kansuubira nti munyumiddwa